Konde. Akasuti kamani. Akasuti kamani Kale baniriza abekomite kugenda kane exclusive mwebale mukwasagana subscribinga wegatte ku family kafa akatini awo atatuka kufuka muzungu kola ne mugana kupena kusemozi CEO Kampala Daily News nakuzina sabula era ganna kunyako CEO namba Kampala Daily News namba etambulira muri kasala ndi wa digital beta kumala kushitwa kizimbe kutusa awo kizimbe na nyiriki yana kagaje katono ya content kiriya kale nemugana nge gundi wali iyo nikinye masembo mulimi bagamba kwamu ekikalo alhamdulillah olwaleero we bwazibidde gulo n'obukeeredde tubadde n'amawulire agabadde gatambula omwana wa taata akutumanyi Sentongo Frederick Emanya zibanga zisobeyo Sentongo Frederick ng'abamu bamubika omwana wa taata naye okusookera ddala information egenda kubanga naye kusaba osooka okukozesa kubatula batututambule manyi olumindi kirungi mugagga Sende omuyimbi wa ndya zange ese alina akayimba akapya bakayita tukiridde nabuza kubatala nsanyuse nnyo okukola mwenna abatulaba era ndi musanyufu nnyo kubanga ndi ku mukutu gwa Jonathan exclusive mawulana akasendoza kajja ku YouTube kati bakuwa ne Bernard Sengozi nya akutte kamera olaba matabu taewa na protective ya Bernard Sengozi okitegeera nayo mulawa so abantu bakasente kugera fa exclusive mwe bali nnyo abasamuzi bali mu mwakuba nammwe ate n'abatuwa amawulire content ya tabuza YouTube ya fe mwe bali nnyo baba mawuga taze kujja kunonya sente kama kyatuwadde obulanga tubaje nale tuleme kugira nnyo embeera ya mwana wa taata wakati mu kaseera ng'abafuatani abagala okumubikangaza nabalina eddembe lya bukulu kubanga omuntu afuna akasimu ke n'atuulayo waka mu kasonda banaatuula samweya n'akola kontinenti mwe nga tamulinaako IPI tamulinaako bwino talina muwadde naye nanze Sendegera Muhammad yabadde ne Lugongo ate yabeera naye ate nga mukwano gwange ate nga munnamawulire munnange Sentongo Frederick Lugongo mulamu ate mwana wattu embeera ezaamu essuubi akulaba akadde kano mutangaase mwasenge kugera kati begamba ebya Lwokutaano mba nkuwadde kyawala nnyo naliyo ku Lwokutaano nenze buli nnaku njoga ne Sentongo ate si buli nnaku okujjako bwemwetaagira atogera nate manyiwa wensobola omusanga singa bamuzeeko manyiwa wensobola okugenda singa balina bwali newaka nendayo era nga simukole so kati nza kubuulira Sentongo Frederick Lugongo manyiko ekitonotono ekisobola okukuwa ekyesirika Lugongo mulamu Lugongo ali waka Lugongo ayogera ayogera musolo yimirira ayimirira atambula actually balabeka video kafuna tuli ne Lugongo musobola okulaba ne Kasimayiro kalina tulasobola okufuna interview ne Lugongo batugenda naye bali bagendayo bamukyalira nga tanayogera officially naye bwe nagenzeeyo tuba tukola shows zaffe ezimu ku channel ya Lugongo show so kati tulina enkwatagana esukkawo kwawo because oyinza okunda abantu balabe nga nimo kamera naye niba ne wengenda nga siri mu kamera nga nimo Lugongo so actually ndoza cyane kirindi ngenda mubera mu kamera because kati obuda on Africa tutandise okufuna namubuusabuusa naye amawulire ago aga Lugongo tibamubika abamu bakikola olw'obutamanya abamu bakikola banyola likes banoonya views baagala abantu bategeere naye okugenda kulamu bw'omuntu si kirungi n'akatono so Lugongo gyali mulamu Lugongo ayogera Lugongo ekyamazima yebategeeza yekenyini abagamba nti nze abaagala okumubika muyinza n'okufanga nkyakola era ngende osanga omusajja akuza atuludde yandigenze okutegeeza abantu omuwendo gw'emmwanyi kase gwayimiridde ng'ali mu kubika bantu ali ku social media abika bantu naye Lugongo gyali tala okubaza mwenna balina basobodde okuweereza obubaka
abamwagaliza ebirungi abampeereza message nga bamubuuza Lugonvu ali atya muyimba ne Uganda n'abantu bonna bazibu akulaba ne Bernard Ssengo Uganda Jonathan madam nakubuuza yokuba dina ekituufu ngatakakasa so abantu bagala nnyo okulaba amawulire gye babaddeko singa bwebaawo omukolo nga wano bakwata omukolo ogwo ate gwe oyagala nnyo okulaba okusinga n'ataabaddewo sikala abantu bampeereza message nga bamubuuza Lugonvu ali mu mbeera nange mbadde njala okubuuza yagambyeko ku bulwadde bulisumuba akyemmanyi nti Lugonvu yalongooseddwa naye ekyobulwadde bumusumbuwa anabafunye omukisa nayogerako naye anakibubuulira naye nga Lugonvu ali waka yalongooseddwa ali mu mbeera nnungi ajjanjabirwa waka kati ku ssaawa zino anywa ayogera alya togera ku musajja ow'amaanyi era ensonga lwaki n'abantu abamu bavudde ne bamulika ekituufu abamu baagala alayisi naye ate ayinayo abawagizi baabaddala ng'oliawo nga bandyagadde abalina true love ng'oli abadde nagambye lwaki nandyagadde okutuuka buuzeeko nali mu mbeera gyali abantu abo balina omukusoma mu kiseera kino Lugonvu tannayogerayogera nnyo ku ssimu omanyi nti bangi baagala mukubira essimu okumanya okubogerako naye obyotya bangi of course Lugonvu musajja w'amaanyi wabuvunaanyizibwa alina abagoberezi bangi alina mikwano gye mingi tutegeeza mikwano gya Lugonvu emyesimbu egimwagaliza ebirungi Lugonvu mukakkane beere bagumu mwongere okumusabira busabizi ng'omanyi nti omuntu yenna niwawamulamu tekete omuntu bamusabira newemba kati nga bwendo omusendegeya nina abansabira nti sendegeya agira awangaala so Lugonvu twongere kumusabira Lugonvu mulamu yateredde so kyateredde officially amaanyi g'alina kati gazzaamu essuubi okutambula bangi baali bagamba nti tasobola kutambula bakoze ka vidiyo ako kubalagira ddala nti embeera gy'alimu efaanana bweti tumanyi bangi balina obwagazi bungi eri Lugonvu bakijja kutobera mutima gwala kubuuza bwali atatya naze nogula oluusi nga nakutte essimu yo akyali mu mbeera y'okujjanjabibwa naye bwannaateera official tujja mugumyawo era ayogere abakuzeeko naye kati embeera gy'alimu esobozesa omuntu okutegeera Lugonvu ali mu mbeera nnungi nge yabaddeko naye njagala kuba kakikunya abo okusogera ddala eri abahambuzi yavudde n'akola vidiyo n'omuwagizi waali eyo kuba kakikunya ekisooka wenyagala obubaka ababika abantu okubika omuntu si kirungi ekyokubiri oba oyononya views waliwo content mungi gwosobola okukola nga tubise muntu n'ofuna views n'ofuna likes n'ofuna ne comments so ababika Lugonvu mulamu ate ekikwewunyisa ntumiga n'omusooka ate obuulira Mukama okubajjula so nsaba mikwano gya Lugonvu amwagaliza ebirungi abaagaliza Lugonvu ayogere okuwangaala bakabonyezo bawa Lugonvu gyali Lugonvu akyali mulamu Lugonvu akyategeera bulungi nnyo Lugonvu ayogera ate abaagala nnyo emirimu gye akyagikola bulungi nnyo era tujja kwongera omubatuusaako Lugonvu ayongere okwogera bongere okutegeera ti Lugonvu akyasobola okubakuta embavu mwezi bulungi nnyo Lugonvu so tomudaye nimwedalirakira bannange batumikidde Lugonvu waliwo banoonya ebyabwe manye omuntu kyafumye kyabategeeza ku mutima omuntu kyafumye mu kamwa ke kyabategeeza eri ababika Lugonvu namutuufu tebamwagaliza abalongo bamwagaliza akola ekyama eri ababika Lugonvu olw'obutamanya babika Lugonvu olw'okunoonya likes ne views naye twogera kwabo mikwano gy'ebituufu egimulumirwa nti Lugonvu gyali bankubidde essimu bangi nalina ku mupiira gwa Man U ne Spurs mwami nampeeza ka vidiyo ka audio we yali mani hata ne faize niyo raga Lugonvu kyali sendegeya bamubika wano omulego wadde naye saba okutegeeza okuddamu wano okutugwa Jonathan exclusive yaresigika Lugonvu gyali atumaliza producer atatulia kibangire sendegeya omugaga sende esemu bannange watotuukiridde naawe yazanye daabe bazaba ina batugoberera bannange sendegeya Muhammad Byayi taata Jubire omugagga sende muyimbi ayimba message era kati oluyimba olupya tuliyita totuukiridde naawe
lujjidde mu kiseera ekituufu ennyo nga mubika lugongo mumwagaliza simanyi bamuloga era kale namba z'essimu zaalina mu ssimu bamuweereza enamba z'essimu gezaawo ku musawo w'eki mujja mugaa nti genda kuwa father akusabire wagenda ku muziki akusabire bamuweereza namba z'abasawo bakinnansi so ngero tuwagira bannaku music waffe gyali byazange abakyala abyateredde ne totuukiridde naawe era genda ku YouTube yange Omugagga Sendo official subscribinga noonyayo ennyimba ezo ojja kuzifuna bulungi ku TikTok gyezinayo nkozesa Sendege ya Muhammad Byayi ojja kubafuna bulungi nnyo bannange nkola ku radio CBS era katonda omukisa guno okweyanjula ku Jonathan exclusive kikulu nnyo kimpereza beene ku radio CBS mu page 89.2 yes 88.8 ey'obujjajja Manuso nkola traffic updates kumakya mukeze traffic updates akalikwagano k'ebidduka ne mu evening cruise traffic updates 88 ku Monday ngolwaero nkola program wakutenkya sawa 3:30 ne sawa nyagoberya bulungi ngolo twakola so Bernard Sebo Sengonzi ndoza kamera sifananye bubi n'akatonda yadde n'akamu kale taata ne meya tumubuuzeeko meya tubuuze Meya